Kamalabyonna wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga abitaddemu ebiraato okwolekera essaza Kyaggwe okulondoola n'okubonyeza amawulire agakwata ku mmwanyi terimba eri abaayo n'okulondoola ebakola. Mukuumaddamula okulambula kwe akutandikidde ku kyalo Diikwe mu nnimiro ya Eddie Kimuli oluvuddeyo n'agenda ku kyalo Makukuba ewa Hajuma Ludumba era ono awerekeddwako Ssekiboobo n'abakungu okuva e Mengo. Wano alambuziddwa ebintu eby'enjawulo ebikolebwa eno naddala emmwanyi n'ebintu ebirala. Abamu ku balimi ab'emmwanyi e Kyaggwe nga bakulembeddwamu Hajuma Ludumba bagamba okukyala kwa Katikkiro Nakifuma kabonero akalaga nti Obwakabaka buli wamu n'abalimi. Kizzaamu nnyo amaanyi kubanga Katikkiro ali mu kulambula abalimi b'emmwanyi mu Kyaggwe. Kyongera abalimi b'emmwanyi amaanyi n'okukola kyonna kye bakola kiraga nti Obwakabaka buli wamu nabo. Bano era yeebazizza nnyo Obwakabaka bwa Buganda okubawanga endokwa z'emmwanyi mu bibiina byabwe mwe beegattira. Nayo netuwulizayo emiti gyali 50 ez'endokwa. Tusobola okufuna ebigimusa nga tubiwola abalimi baffe. Wabula abakulembeze n'abalimi era baloopedde Katikkiro ku ddagala ly'ebirime ery'ebicuupuli eriri Katale nga liviiriddeko bangi okufiirizibwa. Okunoonyeza ddala eddagala ettuufu kubanga ate abamu bakoze roosi nga bakozesa eddagala ery'ebicuupuli eriri Katale. So tubakubiriza okwegendereza eddagala ettuufu erina okukozesebwa naddala wano nga bafuuyira emmwanyi zaabwe. Basabye gavumenti y'e Mengo n'eya wakati okwongera okukolaganira awamu n'okutaasa abalimi. Nga gavumenti ya Buganda n'eya wakati batuyamba okukuuma ebbeeyi y'emmwanyi. Mu kwogerako eri abantu b'e Kyaggwe, Katikkiro asoomoozezza abavubuka mu Kyaggwe ne Buganda yonna okulekeraawo okulimbibwa ng'obusente obw'amangu obuva mu kuvuga boodabooda olwo ne basuulawo eby'obulimi omuli obugagga obw'ensibo. Njagala mukitegeere abavubuka mu Kyaggwe nti tewali kkubo lya bugagga litatuuyanya. Katikkiro era mwennyamivu ekirime ky'emmwanyi kyandifuuka olufumo olw'abantu ate okwenyigira mu kusaanyaawo ebibira enjuki mwe zisinga okubeera ate nga za mugaso okubeezaawo emmwanyi. Ali njuki emmwanyi tezisobola kubala ate kakati abantu batemye emiti ebisaka enjuki gye zaabeeranga. Twagala mu nnimiro abantu bateekemu enjuki zino ziyambe okuwakisa emmwanyi zammwe. Kale okwagala Nakagombe yakukuŋŋaanyiriza emboozi eno ku Lwagugudde TV agaguddewo.